What is your position on the move to reunite all the Pentecostal church leaders to address the problems of conflicts among the religious heads and their followers? Ekisokera ddala mu bulokole teri kavuyo, mwewayiriza era tewaliwo effort yonna yakutugatta, sinnagiwulirako. Tewanabaawo kubaawo akola effort eyo. Ayinza okukola ekyo okugezaako gatta abalokole bonna bafuuke kimu. Ye President Museveni akyakigaanidde. Abasiraamu yakibayambako, n'atuuza olukiiko lunene olwa Supreme Council n'ab'ekibuli n'abaawa, naye abalokole tabagezangako. Gye bayita Kabwejere Commission yali egendereddwa kugatta busiraamu buveeyo ne mufuti omu, kati balina bamufuti nga 5. Kati ndowooza kyekyamugambisa ati abalokole ate bwe tunayogera okubayuza kiyinza okukola obubi bagira bagenderaawo, naye nga tewannaba kubaawo nkola yonna yakutugatta. Ate simanyi oba tutekwa kwegatta muki, kubanga mu nsi ey'omwoyo ffe abalokole twefaanana. Mutuvunaana okuwoggana, mutuvunaana okusaba ennyo n'ebirala bimutuvunaana. Kati ate oyagala twegatte tutya nga buli gyewoyi kati ekkanisa zajjudde. Ekyokubiri bamubadde mutuvunaana nti tuba tuteka abantu bammwe, ate oyagala twegatte tutya? Bonna bwe tututte banajaawo wano era balina okujja gye balazi. So naye effort ezo sinnaziwulirako, zisiina gwe seegatta naye. Zisiina mulabe wange mu kibuga Kampala nga mukulembeze mulina kumwogera, kubajja mulumba mugambe nti waayi bange nti tonjagala okutandika naddi. Hajja kumbulira ddi lwe yatandika okunkyawa, era yankyayira ki? Sigamba kyalo kyebugerere nembuuza aba yankyayira ki? Ku myaka kwendi okyawa omuntu oli muzaawo ddi? Nze kati buli muntu yenna mwagala bwagazi, sirina gwe nkyawa, na buli agala okunjagala naye ajja njagale era nja kumuwa chance. Nze sikyawa abantu, sirina budde obwo. Wano wali enjiri nyingi, emirimu mingi nnyo, ejja church, ejja media, ejja Born Again Faith, ejja Victory Churches. Wano wali emirimu, nze ne mukiibi ne ttiimu tetuwummula. Kati tetulina budde ate kufisa wadde eddakiika 10 ez'okukyawa omuntu, kubanga exercise tunagikola tutya? Akati buli ayagala okumwagala gye n'ayagala okumukyawa ye yaba akyekolera. Ffe tetukyawa, ayagala otukyawa naffe ate situmwesibaako lwa mpaka. Thank you. Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu yajja ku nsi okunoonya n'okulokola ekikyali kibuze. Buli amukkiriza abeera n'obulamu obutaggwaawo. Mpeerera amagezi eggwanga lino lyonna okuwa chance enjiri ey'obutuukirivu okubuulirwa, okwewala ekibi, tuleme okuyingira omusango, tulwanagane n'ebyo ebirwanagana n'obutuukirivu. Bayibuli egamba nti liweereddwa omukisa eggwanga eririna Katonda wa Isirayiri nga Katonda waalyo. Eggwanga linoonya obutuukirivu, linoonya ekisa kya Katonda, ebisigadde bijja kwekola. When you serve God, He serves your interests. God bless you. Yesu yajja alokole abalina ebibi. Eyo ye message ya government n'ensi eno. Yesu yajja kulokola balina bibi. Ate toyinza kugamba mu Uganda nti abantu bonna abalimu bonna bakola bituukirivu. Abalina ebibi bangi bulala, bandibanga be basinga n'abatalina bibi. Of recent, twakola study, 85.3% of Uganda's population are Christians. 85.3% in this country are Christians. Abakristaayo bonna ng'obakombayininze, Christians, Catholics, Anglicans, SDAs, Born Agains, Orthodox, ne sheds endala zonna, buli kiramu ng'okigase wamu n'oga nti Christians, n'obaawula ku Muslims, n'obaawula ku Hindus, 85.3. But abo be batalina tteeka lya bufumbo. Kati mwe mbadde mugamba nti gavumenti baako kyogigamba, ebitundu 85 n'obutundutundu 3 mu ggwanga lino bannannyini nsi eno
bannannyini. Christians own this country. Ne bwe wanaabeerawo emyoyo emibi egisituka ne bwe munaaleeta ssente ne muziteeka ku luguudo nga za bwereere. When you don't respect Christians, you've lost Uganda. We are 85.3% of the population. N'olwekyo mutukolewo enkola. Nalagidde abasajja abali mu production ewaffe mu studio batterewo akalango. It is a fact that 85.3% of our population is Christian. Fact. Naye it is also another fact nti ate be batalina nkola nuŋŋamu ku bufumbo bwabwe. Ekyo kitegeeza there is a deliberate plan okuttata n'obufumbo bw'abakristaayo n'abakristu. Mukigenderera kubanga mumanyi nti ebirala byonna byasasambuka dda. Omuntu mbusiraamu asobola okuwasa ku makyo lweggulo n'atalaka. Tekirina gwe kinyiiza kubanga ne mu ddiini yaabwe kikkirizibwa. Kati tuwulirayo amaloboozi gagamba nti mu bayibuli omwo omuntu takakibwa kuwasa mukazi omu ng'aboogera balina n'amannya agamu makristaayo. Ekitegeeza kati mutandise okubojjogola obufumbo bwa Christianity nga mugenderera. Tusaba etteeka liyisibwe mangu erya Christian marriages. Mu Uganda mulimu etteeka ly'obufumbo baliyita Hindu marriages. Mu Uganda mulimu abahindu bameka? Abahindu mu Kampala mulimu bameka abasoma eddiini y'ekihindu? Naye balina etteeka ery'obufumbo ettongole erifuga obufumbo bw'abahindu n'abayindi ab'ebika eby'enjawulo, bashiki, abasiiki, bano abasiba ettambala eddene bwe bayita kalasinga oba basingya. They have a whole law in our laws to protect their marriages. Laws are made to protect interests. Abantu abamu tebakitegeera. Ekyabagambisa nti mukyuse etteeka mukole gye bayita etteeka mukyuse etteeka ery'emyaka oba ery'ebisanja is because you wanted to protect certain interests. Yes. Mubeera kubanga temwassaawo ekkomo ku bisanja obanga mwassaawo ekkomo ku bisanja, mubeera kubanga temwassaawo ekkomo ku myaka obanga mwassaawo ekkomo ku myaka, ku kyombi kye mwali mugenda okukola kyali kigenda kubako interests ze protecting. That's what we are saying. Protect our marriages now. Naye okuba nti obufumbo mwabufuula kitaliimu. Kati mulinga abategeeza ne family tezirina makulu. Mulinga abagamba nti fe abaana baffe tubatunuulire nga tubalekaawo bwe tutyo kubanga family doesn't matter. Naye jjajjaffe Ibulayimu bayibuli egamba yazaala abaana Isaaka ye wookubiri, Isimayiri ye mbereberyewe mu nnyama, n'abalala 6 be yazaala. Tunuulira abaana bwe yabayisa. Bayibuli egamba yawa abaana be bali abalala ebintu, n'addira obulamu bwe n'ebintu bye eby'amakulu n'abiwa Isaaka. Because mu baana bonna mubaamu gw'olaba ng'ono ye ne bw'oba ovuddewo akuddirawo n'akukolera ky'oyagala. That can only happen when you are a family. Kola study ku bannabbi bonna abaayita. Genda otunuulire Dawudi, bakazi be yalina abangi, buli omu yajjanga n'amuzza ebbali. Nze otandise ogonda, nze omwana wange yababeera, nze munnange omulenzi wange yagenda okubeera omusikaawo. Dawudi naga nti nja kukiraba, we n'amulekaawo. Bw'atyo bagenda okulaba abaana, bagenda okulaba nga omutwe gwe gulaba walala, ne batandika okwesoya ebiso ne betta. Omu natta onoono, atta oli Amunoni, natta gundi, bwe batyo bagenda nga bafa bwe batyo. Why? When you don't protect family, you risk everything in your future. Twogera ku destiny kati. Twogera ku buseere bijje byo Mumaaso.
muwe obufumbo bwaffe ekitiibwa. Oba abakatoliki bagamba tebadivorce nga tobakaka baveeko bo tebaagala kwawukana. They are not leaving room for who? Room for who? Bw'obeera omukatoliki tebakukkiriza kugattulula weerwaneko. Oba se ekyogenda bagattire wa DC togenda mu kereziya. Ffe kye tugamba buli nzikiriza bagiwe kyekola etya kyeyagala nga bwe mwawa abasiraamu naffe bwe mutuwa ekyaffe ku bwaffe muteesa kubitabakwatako. Kino kyaffe tubaagala bwagazi kugamba nti mukijjeewo kiveewo ffe tujja kuba tukifunye tukole bye twagala ebirisigadde byamu. So we need our marriages protected. Tuba tunuulidde tubasabira essaala zombi. Esaala eri ku sayidi eno buli akiyamba afune omukisa. Esaala esigaddewo waliwo eyali MP kati yali amanyi ogisaba obulungi simanyi gye yalaga bamuyita Munyagwa yamanyi okugisaba eyo esaala gwe tugikasuka ntumuga nti Munyagwa sabira bano abatatwagaliza kati yakitukolerako esaala Kamulali kati nze ate sirina faamu ya Kamulali Munyagwa yalina faamu ya Kamulali gwe tuwe ekyo yakisabira.